Olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza ly'e Buweekula bakedde mu lubiri emmengo okutuukiriza enneno y'okuleeta amakula ga Nnamunswa ng'omukungu Robert Ssewava akuuma olubiri lwa Ssaabasajja olw'Emmengo yagabatikkudde. Era mu bubaka bwe abakubiriza okubeera ekyokulabirako n'okubeera abeerufu mu ntambuza y'emirimu gyabwe. Tuteekwa okubeera abavumu nga tukimanyi Ssaabasajja Kabaka gy'ali, ffe tulina omulwanirira kubanga ateekwa okubeerawo. Kaakati tulina obutayenjebuka, tulina okubeera ab'amaanyi, abakozi abalina essuubi, ate nga tuwa ekyokulabirako ekirungi, ate nga tulimu ensa, obwakabaka busobole okugenda mu maaso. Kubanga obwakabaka butwagaliza kubeera bulungi. Ssaabasajja Kabaka yagala tubeere bulungi. Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka omukungu Moses Ruutu akalaatidde bannabuweekula okubeera abakozi wadde nga bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Mwongere okukola kubanga Katikkiro abagamba okukola tekukola ki? Tekutta. Tewali ani yali aziise ku muntu afudde okukola. Kigundi yafudde akola nnyo. N'olwekyo okukola tekukola ki? Tekutta. Twongere tukole. Bannabuweekula bakulembeddwamu omumyuka w'omwami w'essaza lino Ssempijja Andrew Mukasa, bannaddiini, abaami b'amagombolola n'okuva mu ssaza lino okuli eya Musaale Kiyuuni, Ssaabawaali Madudu, Mutubagumu Kitega kw'ossa ne Ssaabaddu Butoloogo. Bano era baloopye embuga okusoomoozebwa kwe basanga omuli n'ekyabakulu ku disitulikiti y'e Mubende ababagoba ku mbuga y'eggombolola. Embuga zaffe ez'eggombolola ze tulina ebyapa byazo tebiddizibwanga, biri mu Uganda Land Commission. Disitulikiti etudde ku mbuga yaffe ate yeetugoba ku mbuga ez'eggombolola. Abaami b'amagombolola abakiise embuga bawanjagidde Obwakabaka okuyingira mu nsonga z'ettaka eritandise n'okwawulayawula abantu ba Kabaka. Ekizibu ky'ettaka ery'embuga kituyinze, kitandise okutwawulayawulamu n'okutumalamu amaanyi. Bye tulaba ebyalikoleddwa wanditondeddwawo akakiiko okuva emmere ku magombolola n'essaza okulaba ebizibu ebiri ku ttaka, kuba alipoota ze tukola zirwawo okuvaamu ebibala. Kituswaza nnyo kubanga tuli mu mbuga eya Kabaka ng'emiti gye tukula ate nga tugikuza ssente nga Kabaka njagala emiti emirungi mu linnya lya Kabaka, ate ng'embuzi z'abannaffe ezigirya ate nga tulina we tusobola bbawaabira. Mu birabo ebireeteddwa Ssaabasajja by'anaasiima bifuuka amakula mubaddemu emmere, ebisolo, emmuli n'ebintu ebirala. Shafiiki Galiwango, BBS Terefayina, Ageesigika.